You know what does sobolo kuyingira obo naye bannange noyingira ddala business ya mukwano gwa best friend woyo Gwolaba nze nsiiba mbagamba abaana b'obuwala tosembeza muntu wali kintu kyo wali Mario wali Bawo wali bannange omuntu akyuka essaawa yonna kino nsaba mukikkirize omuntu akyuka essaawa yonna omuntu akwefuulira omuntu asobola okujja nga aim ye yakutegeera Hadija akola atya videos azikwata atya eddogo kalisooke liyitingana nti buli business erimu eddogo bannange mpulira nti abayimbi mweroga ate eddogo eriri mu bizigo nti kikabuka nti bw'ojjamba real estate awo tosala bannange omuntu agenda kukola business ki mbuba tikitoka mweroga okufa obuuliramu tetuganye kale CEO Infortrust ayinza okuba yakoze bubi navayo ku mutimbagano nayogera nagamba gusimanyange eno Gajet yafa ate simanye eruddewo ate simanye nekoze bweti bannange obujja buluma teri yayagala kumuyingirira ku kintu kyakola mubeera bamikwano nga buli omu akola business yanjawulo mubeera bamikwano nga gwe omusajja oyina mweru mumpi ng'onaayina muwanvu mu Sudani. The moment womutandika okubaako n'ekintu kye mugatta mu layini eyo amazima ga Katonda mufuuka ba enemies right there and then. Best friend wayo Gwolaba lekeraawo okwesembereza si obyakoze ku mutimbagano kwe binyizizza abantu bingi si buli omuntu nagenda kumwagala naye abamukkiririzaamu bajja sigala bamukkiririzaamu okitegeera ate n'ekyokulala bannanga abantu abapya mu business temuyeka nnyo muyina abantu be mwasangawo nze kankubuulire buli muntu alina yesu omukisa gwe mu business naye abantu bwe muba mubadde ba mikwano babiri kiki ekikukwata notandika business ya buddo gye yakubuuliramu tetuganye kale CEO Infortrust right there and then. So Mami Gajet CEO tasobola kwagala wekibanga ddala olutalo weeruli bwe lubanga ddala olutalo weeruli tasobola kwagala kuba kati obeera ofuse kompitisa we okitegeera ate nawuliddeko nti ne rani ya Gajet simbu yamu ya CEO oba bituufu ate kutuuza bigambo bwabituzaabo bwako obuwendo bwaka kuno teri bituzaabo mbu rani ya Gajet simbu akirabika mbu Mami Gajet we yategeera nti rani ya Gajet CEO Infortrust ye nannyini waayo n'agamba ye kati nze nnize eki natandika business ya CEO Infortrust naye banaye nze mbabuulirako era Sazo Property Consultants temumbuuza bingi internet yakutta omuliro wagenda wa CEO Infortrust kufunayo mawulire gattaka kufuna magezi ojja okola business that was very bad ekyo kyali kibi kisigala nti oliddemu kyaliwo olukwe era omuntu bw'atyo ng'akulabye ng'oli mukwano gwe ng'oyina business gy'okola ng'agyegomba n'atakugambako n'omwekanga bwekanzi ng'agikoze bannange oyo omuntu bw'ati aba si mwangu twawulira abantu nga bakwogerako ku mutimbagano naye ate si kibi okugira okukyusa business si kibi lwakuba nti ekibi ekiriwo kuyingirira business ya best friend wo nze kyo kibi kyokka kyendaba Alright, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya mwebale kusubscribinga wabali mpya ku channel yiga kugamba ku subscribe okubeera ngo tweyongako bulambalamba. Program Labisa yenda kubeera njiba wangamu okusinzira bwe naabeera ndabye ensonga za social media zenitategedde. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga nyongera okubebaza era nkujjukiza nti bw'oba oli mpya ku channel yiga kagambako ka subscribe okubeera ngo tweyongako. Tutandikiddewa tutandise n'olutalo lwa Infortrust ne Mami Gajet lwe lugenda mu maaso ku social media. Best friend wayo Gwolaba mugira mutijja muti bano abantu baali ba mikwano nnyo nnyini ddala era nga bw'oyogera ku Mami Gajet nga CEO Infortrust omulaba kimafia nga bw'oyogera ku CEO Mami Gajet omulaba kimafia. So right now ekibaawudde business abaana bawala nsibanga mbagamba teweesembereza
kiddemu amagezi gazze teweesembereza omuntu agenda kujja yefuule mukwano gwo olwokuba nti muyina guno omuze ogugamba nti we are in the same level simanyanga afuna omukwano nga muli mu same level mukwano ne level esobola okukola bizinesi gy'okola oba mumpulira bulungi ya Mami Gajet mukyala ali well respected mukyala alina ku ssente ze azatunda ebintu ebyo ebya gadgets bitoyi by'abaana poties kati abantu ku social media bavayo ne babyogerako mbisimanye ebintu tebikola abantu ndozo olutalo mwalaba lwayi munene nnyo saagala mugambe nti no bigambo byange abantu bavayo ne babyogerako bwe bintu simanya bikola bitya ono n'aleeta kino ono n'aleeta kiri olutalo ne lubeera lunene luzibu ne bakwatagana na CEO Infortrust bwe bageze ku buchayi era ku social media nga bolaba Hadija ne Kuruthulu abantu bwe bamanyi Mami Gadgets ne Infortrust wabula abantu kyababuuseeko okulaba nti ani Mami Gadgets atandise good business ya CEO Infortrust abana abobuwala mbagamba teweesembereza ng'omuntu muyina omuze zesibeera n'abalokirasi zembeera n'abakazi bakolamu oyo y'omukyala yakolamu bw'atyo bw'asituse n'akusitukiramu paka n'ayingira mu bizinesi yo oba mpulira bulungi mukyala CEO banageze nkwera Sozo Property Consultants era nga yenze brand ambassador wa Sozo Property Consultants tutunda ttaka nyongera okubajjukiza ettaka ery'ekyapa n'ettaka erya Kabaka n'ettaka erya miliyoni 1 ettaka erya miliyoni 2 just no ettaka eryaffe liri genuine anyway kambazeyo ku ntalo lwa CEO Infortrust byatandise bitya twalabeka video nga bwe ngenda okakuterawo mukyala Jebbi ngavuddeyo okwogera ku gadgets bambi yabadde akuba kalango naye nga bw'omanyi ab'emikwano muyina ebintu bimbi mutalina kwogera kubanga bisobola okubalabisa n'obutakkaanya bwonna bwe mulina wakati wammwe kiringa ngaze ku makya nendaba olutalo olugenda maaso ku Gajet nenzija nembako kyenkomentinga definitely people bagenda teekawo okukubagana wakati wammwe naye kati kuno twali kuyise kukubagana naye ekituufu kiri nti kirabika ddala olutalo weeruli kubanga ono bwe yamaze okwogera ku bizinesi ya munne nti simanya tabu tezikola simanya eno nagigula eno simanya kugaliraaya nenfaako twagenza okulaba Mami Gadgets ng'ataddemu ekijaketi kya construction ekikakasa nti alabika yayingidde bizinesi yaani ya mukwano gwe bannagenze mbagamba nnyo abaana ab'obuwala mwewala emikwano mugenda tukaabirira amaziga ku intaneti mbabuulira ffe tetugenda bataasa tugenda kukumamu bukumi muliro so bwebityo byatambudde Mami Gadgets basinkana ne CEO Infortrust anti munnange CEO obeera mugagga oba wenyumya oba omanyi munne ekintu kyokola takisobola oyogera nze nkola ice cream nina ebyuma 6 munno bwanootinga oba munfuna bannange nkola bino nze nkola mu furniture munno wanotinga agamba that is my next business. So this is what happened between the two of them. Mami Gadgets ne CEO Infortrust tetumanyi oba baliddamu ne batula ku ntebe yemu ne bateesa we just lost two best friends mu lunaku lumu weruti Mami Gadgets nkugamba ebigambo bino abana b'oku social media okwo babeerako nga bakusudiya tugenda kugulako ngenda kugulako ettaka ly'abantu 6 bannaye kankubuulire bino bikoma mu bigambo tebakusudiya so bw'oba okola strategy njagala obeerere ddala careful abantu b'osanzeewo ku ground nabo bantu nabo batunzi battaka newankubadde nti bizinesi omuntu tosobola gikola omu n'abalala basobola okugitandika naye nga orespectinganga nnyo abantu b'osanze mu business kati nga Sozo Property Consultants anaye nkutumirirako nnyo mukama wange ndya n'okola mirimu gya company era nzi temulina kye muŋŋamba ku Sozo Property Consultants sivaawo awo wengula ettaka era bakadaama abantu abali ebweru mundabye nga nange ettaka lya mulembe you know naye abakyala mwagala entalo abakyala watali ntalo tembeerawo ate abakyala omwaka guno competition ekendeere
competition ikendere mwana muli bakyala bagagga simanyi kulwaki obeera oyingira kino n'oyingira kiri business nyingi gye ziri furniture gyali obwa buloka bw'amayumba wabadde osobola okuyingira obwo naye bannange n'oyingirira ddala business ya mukwano gwa best friend woyo Gwolaba nze nsiiba mbagamba abaana b'obuwala tosembeza muntu wali kintu kyo wali Mario wali Bawo wali bannange omuntu akyuka essaawa yonna kino nsaba mukikkirize omuntu akyuka essaawa yonna omuntu akwefugira omuntu asobola okujja nga aim ye yakutegeera Hadija akola atya videos azikwata atya jagala bannaye spoon tugiyite spoon ate n'ekitiyo tukiyite ekitiyo not a spoon as small as spades so bannange lutalo olugenda maaso ku social media okwo olukuta kati CEO Infortrust ne Mami Gajet bano bali bamikwano best friend woyo Gwolaba mwegendereze kati nga bwe bagendanga ku buchayi babiri sawa yakutuuka mu business naye nga nyongera obajjukiza nti nze nkolera Sozo Property Consultants era nga bano batunda ttaka boss wange atunda ttaka okuva ku miliyoni emu paka ku miliyoni zonna zoyagala gwe gamba bugambi nti nze Hadija njagala ttaka boss wange ajja ddikulitira temumuwulirangako nkayana temumuwulirangako obuzibu bwonna yeekolera content we so bannange mbadde nkyayogera ku mikwano omanya nti mpaba kuba nina okukola emirimu gya kampany nina okubajjukiza ettaka CEO Infortrust mukwano ebigambo bino bikwate bulungi best friend wayo Gwolaba lekeraawo okwesembereza CEO byakoze ku mutimbagano kwebinyiziza abantu bingi si buli omu nti nagenda kumwagala naye abamukkiririzaamu bajja sigala bamukkiririzaamu okitegeera ate n'ekyokulala bannanga abantu abapya mu business temuyeka nnyo muyina abantu be mwasangawo nze kankubuulire buli muntu alina yesu omukisa gwe mu business naye abantu bwe muba mubadde ba mikwano babiri kiki ekikukwata notandika bizinesi ya buddo gye yakubuuliramu tetuganye kale CEO Infortrust ayinza okuba yakoze bubi navayo ku mutimbagano nayogera nagamba mbusimanyange eno Gajet yafa ate simanye eruddewo ate simanye neekoze bweti bannange obujja buluma teri yayagala kumuyingirira ku kintu kyakola mubeera ba mikwano nga buli omu akola business yanjawulo mubeera ba mikwano nga gwe omusajja oyina mweru mumpi ng'onaayina muwanvu mu Sudani the moment we mutandika okubaako n'ekintu kye mugatta mu layini eyo amazima ga Katonda mufuuka ba enemies right there and then so Mami Gajet CEO tasobola kwagala wekibanga ddala olutalo weeruli bwe lubanga ddala olutalo weeruli tasobola kwagala kuba kati obeera ofuse kompitita we okitegeera ate nawuliddeko nti ne Rania Gajet simbu yamu ya CEO oba bituufu tekotoza bigambo bwabituzaabo bwako gwendo bwaka kuloteri bituzaabo Rania Gajet simbu akirabika mbu Mami Gajet we ategeera nti Rania Gajet CEO Infortrust ye nannyini waayo n'agamba ye kati nze nnize eki n'atandika business ya CEO Infortrust naye banaye nze mbabuulirako era Sozo Property Consultants temumbuuza bingi internet yakutta omuliro oluvannyuma lwa CEO Infortrust okuvaayo n'alabisa n'agamba nti gadgets ezimu z'alina tezikola oba yazigula wati yayogedde gye yazigula kati abaana b'oku mutimbagano ne bajja nga bateekawo obufaananyi bwa Mami Gadgets banaye CEO Infortrust nakugamba you're a very respectable lady va mu bintu bino ebyokusiba abantu bewasibako baamala nenyongera nenkubuulira nemuga CEO Infortrust you're very respectable omwana bw'oba wamusiba munnange mutuuze mwogere bulungi n'ogaana okumpuliriza kati laba ebyava abantu ku mutimbagano baakukyawa ogezezaako okuvaayo okujja okunnyonnyola ne weegaana omwana ayogera birala okitegeera anyway ekyo sijja kikatiriza nnyo you gave your opinion twagitegeera naye nga bw'oba nga mistake yakolebwa togiddamu omulundi omulala ekirala kyenyinza okugamba toddamu kwesembereza abantu kubanga buli muntu ajja ne intentions ezize
you know nja kujja nkubefriendinge olw'okuba olaba tuvuga emmotoka y'emu naye nga njagala amagezi ettaka olitunda otya kyokola okikola otya nga njagala amagezi banaye abaana b'obuwala kano mukayige siiba mbagamba bino bye mugamba mbu simanya nze sitambula na baavu tambula na bagagga bannange omugagga munno yennyini yagenda okujja mu kifo akugjewo yatuulewo bwettu naye kale omukyala yatandise bizinesi empya tukwagaliza olugendo olungi tetukwinaako buzibu naye nga bwe kiba nti wagenda wa CEO Infortrust kufunayo mawulire gattaka kufuna magezi ojja okola business that was very bad ekyo kyali kibi kisigala nti oliddemu kyaliwo olukwe era omuntu bw'atyo ng'akulabye ng'oli mukwano gwe ng'olina bizinesi gy'okola ng'agyegomba n'atakugambako n'omwekanga bwekanzi ng'agikoze bannange oyo omuntu bw'ati aba si mwangu so bye mutategedde ku mutimbagano ze wendi okuba nti no bibannyonnyola mubitegeere bulungi naye ng'ate bw'oba oli eyo teweerabiragenda ku Source Property Consultants okubeera nti n'ogulayo ettaka yeffe tulina ettaka erisinga obulungi oba munfuna ettaka liri mu kibuga teriyo Kerere banaye mbalambuziza estate okuva mu mwaka gwa 2022 paka kati nkyabalambuza estate naye temuwulira kati byebyo mugenda kugwa mu ntalo z'ettaka bakwano ate nze temunnenya kubanga nze mbawooninzi so bwe bityo bwe biri message yange eri ku baana ab'obuwala oba abakyala mwenna bw'oba olina omulimu gw'okola mwefuula nti no muli bawaggulu muli ba high class ze ntambula na ba high class sitambula na ba wansi oyo yennyini high class agenda kopa idea gy'olina agituulemu era agikole mukwano ogenda tukabirira ku mutimbagano wano nga tetulina kyakuyamba kati mmwe abajja ng'ozze kubba business idea ya munno olaba wajja akawuko already olina business eyo tubayita ba hypocrite oba oliddemu mukwano gw'olukwe byebyo munzikirize baterewo video ya mchala JB ng'ayogera ku Gajet ezo gye yazigula oba endala teyayogedde gye yazigula naye engeri gye yagambye nti Gajet zoonooneka abaana ne bateekawo ebifaananyi olutalo ne lukwajja era ne mami Gajet naye n'ayongera n'ateekayo ebifaananyi ng'abalaga nti kati this is my new business eddogo kalisooke liyitingana nti buli business erimu eddogo bannange hulira nti abayimbi mweroga ate eddogo eriri mu bizigo nti kikabuka nti bw'ojjamba real estate awo tosala bannange omuntu agenda akola business ki mbuba tikitoka mweroga okufa kati wuyo pastor yazimbye eriiso musajja wattu tusaba mukama muyambe bategeere ekimuluma abeere ng'awona bana eddogo lizuze mu business kale katubasabire eddogo lireme kuyitingana kuba ate we tunaabitegeera bijja tuyisa bubi tujje wano ku mutimbagano tutandike okubeera nga tubyogerako abantu mpulidde bagamba tugenda kubira mami Gajet sakalanga ak'obwerere ngenda kubira mami Gajet sakalanga ak'obwerere mami Gajet teweeyinula mukwano kubanga banene abantu b'oku social media bo basudiya era saagala bakusudiye kole ekyo ky'osobola mu maanyi go oba mu magezi ge wafuna agakwatagana ku ekyo ky'okola naye bino bibali mu kugamba simeyangaze ngenda kuwakalago ngenda kukola bweti munnange trust ezimbibwa buzimbibwa trust ezimbibwa buzimbibwa twawulira abantu nga bakwogerako ku mutimbagano naye ate si kibi okukyusa business si kibi lwakuba nti ekibi ekiriwo kuyingirira business ya best friend wo nze kyo kibi kyokka kyendaba kale baaligeze wamufanija oba n'otunda CCTV camera oba n'okola supermarket nze n'okola supermarket okujja n'enkola shopping naye kati ettaka ndigula wa Source Property Consultants
ate nze mutabani wange webera namugulira tabu of course manye wezijja ninyenyonye Dubai wali oba nezitumya bato bange ye Bulaya ne bazimpa nezimuwa so ndonye engeri eyokuwagiramu ekyambuza ate njagala nnyo kuwagireko njagala nnyo kuwagira CEO Infortrust, my message to you is that toddamu kwesembereza abantu basobola okujja okwesembereza nga balimu nga baagala magezi era nange bwondabanga nzize nga nkwesembereza nyinza okubeera njagala magezi tomanya nga nnoonya engeri y'okutandikamu ettaka wuuyo okoze okoze kati munnange abakyala tulina obujja abakyala tulina obujja so toddamu kwesembereza bantu kubanga buli muntu aso excuse me some businesses are very attractive especially ng'omuntu alinamu sente ezitandika atandikirawo so what is taka ku Maama Gadgets asobola okutandika n'agamba kambikole kuba nange nina sente ebyo bye mbagamba temwagala kutambula naffe abaavu mwagala mbutambula n'abantu bali mu level yaffe avuga jipu avuga Range Rover zesaagala muwala agenda kunyonyota jagala tutuuke ku dina simayanga gw'osasuleyo olwaleero n'oli asasuleyo enkeera banayirooza mulaba ebizibu ebivuddemu mu ebyo program Labisa yeze Hadija Kigozi bwe bali okunda bwe bali kusubscribinga oba oli mpya ku channel onyiga akagambako ka subscribe bot okubeera ngo tweyungako bw'oba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok sikwinako buzibu beera mukwano ng'ofollowingako bulambalamba olutalo luliwo leero abaana ba TikTok basobola okujubisa ze kankubuulire naye bwe kijja mu nsonga y'okukwata mu nsawo wakakasiza abalenzi ku basajja nekyo nakyo njagala okukikujjukiza so bawe ku ssente tokkiriza kukolera kalango ka bwereere bana enkwera Senzo Property Consultants abyetaze ettaka tusangibwa mu Kireka Kamuli Road ate nga tulina ne furniture omulungi omukadde omupya yenna tubeera naye abataze bitanda sideboard TV buli kimu tukiina ate bw'ojja ku ttaka bw'ojja ku ttaka tuyina ettaka lyonna erya buli kika tukufunira ekyapa tukukyusiza ekyapa tuyina ettaka erya buli kika tuyina estates eza buli kika ate nga tukulambuza eyo ennamba yaabwe y'essimu banoonyeko ku nnamba yaabwe obakubireko era ojja kubeera oyogera ne director yennyini Senzo Property Consultants abe nga bakuwa ettaka kale byebyo nno bannange ebya Mami Gadgets ne mukwane ex-friend we CEO Infortrust olutalo lwabaluseewo lwavudde ku bizinensi naye nga tewaliwo asinze kwereetera bizibu nga CEO Infortrust oyagala nnyo okubeera mukwano gw'abagagga banno naye gezaako bifrenige kufa abantu abatalina ssente kuba kati ne bwe naayegomba idea y'ettaka nze Hadija Kigozi 2 ngenda okugikola ddi siina yadde omunya gw'ennusu naye kati abo bagagga banno be weesembereza mukwano best friend woyo Gwolaba mugira mutijja muti be bagenda okukopa ideas zo bazikole thank me later CEO tugende ku next mukwano olutalo luliwo wakati wa Nobat Events ne Full Figure Jennifer Full Figure bane Jennifer Full Figure ye mukyala mwantalo tati adenja inze nananya kyenkwera Jennifer ne kimbula nga nvumye kubanga talina kye batamuvumanga ko buli kimu bakimuvuma dda you know ati ye mwenyini yasingwa okwogera ebigambo bineeno kati nze Kigozi bwabwe really sibisobola so olutalo luliwo wakati wa Full Figure ne Nobat Events olutalo lwa Full Figure kutuula ku station n'agamba nti abantu tebagenda mu kivulu kya alien skin ekyaviiriddeko Nobat Events okwagala okusuubinga Jennifer Full Figure nti yamufiiriza kumpi abantu 15,000 abantu mmeka 5,000 mbu yamufiiriza abantu bootalabangako muwendo era Nobat Events n'aweereza ekibaluwa kibakuntumye ewa Jennifer Full Figure naye ze Nobat Events ngamba tewali suubingiza Jennifer wali kuba kati Jennifer mukazi wattu Jennifer akaseta ayinamu kaakuzimba si kaakudiibuuda wali badde okwatira ddala ku sauce
awe batudde n'ogamba nti omukutu guno kumwasinzidde bannange omukozi wamwe yakoze bwati ne bwati awo pasita yali kutte mu nsawo kuba ayagala nnyo Jennifer bayidayo pasita jinga ayagala nnyo Jennifer ennyo era kyobola abantu bakomplaininze eyo TV ki eyo program ki mudiscussinga abantu era mukolebwe muti era mukolebwe muti pasita ebyo byonna tabiwulira yategera Jennifer n'amala kati ku pastor wenyini wali badde okwate noga nti munnange omukozi wo yakoze bwati de bwati pastor yalivuddeyo omusimbi naye kati Jennifer munnaye wabaze kafu tuba tukyali awo Jennifer okuva mu Elgon Advocates ba lawyers be nabo ne bawandiikira Norbert ekibaluwa era nga bamugamba nga bw'okirabaawo inti singa tuwere nemba mu kooti ne basanga nga client waffe ali very innocent omusango ne tugwangula jangu mpola ogenda musasula obwanana bwa ssente bw'otamanyi ko mutwe na mugulu okitegedde ekintu ekyo Norbert munnange naye bannange Norbert Events mukwano business ng'ekubonyaabonyeza bakugjamu erinnya lwandongo olinze bakuggyemu byenda bannange nze mbeera gwe ngenda n'ennima oba sikyo nange nensuubula ettaka nti buli omu kati asuubula ttaka bannange director Sons of Property Consultants wali badde nange osuubuzaayo ku ttaka kuba kati business ekutte akati yattaka Norbert Events munnange zingamba business eno ekuwubye nnyo omwaka oguwedde yakuyisa bubi ne bakuyisaamu n'akayimba okuziba kayimba batya Norbert saagala nyingiremu be mubaamu so Norbert Events munnange business eno erabika ndooza tejja kubeerera bangu ye neerabidde okubagamba nti neddogo mu bapromota gyeriri mu bayimbi mu bapromota ab'ekizigo ab'ettaka aba real estate eddogo buli wamu ba YouTuber ba bloga ba TikToker eddogo liri wali eddogo mweriri mbu era yingira business yonna gy'oyingira ano mu Uganda ng'oli ready bw'oba toyina katonda business egenda kulema bw'oba toyina katonda nkiddamu business egenda kulema kubanga wadde Uganda abantu tebazannya ate nga tebazannyira ddala so yoyo Norbert Events bw'atyo bwe yalabise ng'awandikidde full figure ekibaluwa ate ne full figure n'akozesa balooya bwe okuddamu Norbert Events bigenda kuggwerawa tetumanyi tulize bulizi tulabe kiki ekigenda mu maaso banaye Jennifer gankubuulira alinga atakulekera bamuyita atakulekera tomulekera Jennifer tosobola musingisa musango wakiri ayinza okuvumamu n'okakasa nze Jennifer yanguma nanoonya ekintu kyenkola Jennifer ne kimbula kati muvume ki mukazi watuuze ono simanyi na bivumo nze ndwawo n'okwogera ekigambo nti tomanyira inaya kati naaliboze eti era nakeerawo munaaye mukanayiti kange nengezaako okubaako n'obugambogambo bwe neeyogeza naye nga n'ebyenjogera tebivaayo okitegeera ategeera Jennifer tumulabye mu ntalo nyingi ne ba YouTubers bangi ne ba bloggers bangi kati wuuyo abukidde ba promoter n'abayimbi okitegeera simanyi luno bwagye lugenda kuggwera naye bwe nkuzaayo kemabega otalo ne lwatandikira ku Twitter ne Dr. Kiza Blair ye yalutandika n'awandiika n'agamba nti bw'oba ogenda oyagala okubba akasimu oyagala kino oyagala kiri togenda mu kivulu kya alien skin naye omwami oyo wamubuusiza amaaso Norbert otalo gye lwatandikira zingamba wali basuubinze babiri actually basatu neste kanyogera bitono sagala kutuza mu bigambo naye nga ku source we wali butte kubanga wo sente weziri awo ku Pentagon sente weziri naye kati waliwa Jennifer really sirabawo sente oyinza okumaliriza ng'okanze mu bukanzi oba ng'otrendinzeemu awo ennaku nga tebirina gye bikututte so olutalo luno lwatandika ne Dr. Kiza Blair ku Twitter oba ku X essaawa eno eyitibwa X n'awandiika ng'awandiika ku alien skin era twalaba ng'olutalo lwo luyingizaamu ne Farida Nakazibwe so kati Jennifer yajja buzi just kwongerezaako bongereza kukaatiriza bwe bityo bwe biyimiridde ebya full figure ne Norbert olunaku olwaleero lawyer wa full figure afulumiza ekiwandiiko ekyo nga bw'okiraba ng'agamba Norbert Events nti singa bagenda mu kooti ne baweera ate Jennifer banaye aweera n'embya n'emisango mingi
yenna ntalo awene nnemye n'emisango mingi n'abantu mu misango mingi akuweereza looya nono n'amuweereza looya so kirabika ndowooza ali ready okubeera ng'aweeredde banaawe Nobat events era yeeweze obudde bw'okumakya so simanyi kikyozaako tulinze Nobat events atuwa obubaka ku nsonga eyo tujja kubeera tuba updatinga ebipya ku mwana mulenzi eyafudde bambi omwana ono bamuyita Elishama Sesaz kitalo nnyo a moment of silence fe mu Busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una naye message yange eri ba parents eri nti oba n'abasomesa omusomesa omwana bw'ajja ku ssomero tokoma bulabi mwana biki byasoma get into these kids lives abaana nabo nga bo balina ebibanyigiriza abazadde mwogereko n'abaana abaana balina ebibanyigiriza naddala omwana atuuse nga musinya tu eyo ebeera puberty stage ebeera adolescent it is very dangerous mwenna abanda basaawa eno abasinga obungi stage eyo temwagisukka nga temulina baana era kyova olaba abawala bangi nnyo nga bato naye nga balina abaana abakulu ekireetedde abantu okulowooza nti nno abo abantu nabo bakulu why you didn't get time with your parents boogereko nammwe nga mutuusemu ya adolescent stage eyo stage nzibu nnyo omwana toyina kyomugamba omwana abamanyi nti nno ali above the moon abamanyi nti nno ye atuusa asimbudde toyina kyosomugamba twalabako emabegako era omuwala eyeetuga ng'agamba nti boyfriend simanyanga aganye okwegatta naye biki oba lyali ssomero ki it is just like 2 weeks ago so abaana I think bwe batuuka mu adolescent stage banaye tubakwatire ddala ng'abantu abakulu that is the stage w'olina okubuulira omwana nti omanyi munnange olubuto gye lulikozesa kondo kubanga ekituufu abazadde tubeera tumanyi abaana baffe bye bakola lwakuba nti tufukamira bufukamizi ku maviivi ne tusaba ewa Katonda atuyambe ku baana naye ng'abaana ddala bye bakola tuba tubimanyi so that is the time tobeera shy yingira mu bulamu bw'abaana bo omwana tomulekera naalongo kitone muyigiriza kukola bintu naawe kennyini beerawo omwana akulabe muli eryafunemu ku nsonyi agambe nti bintu bino ddala bya nsonyi okitegeera back to the boy eyafudde njagala okubateerawo cheats zeyalese simanya wazino cheat ba social media innos be baziwandiise nga bakyesinga clout omanyi ku social media okwo buli muntu asobola okukola amawulire naye nga bwino yoyo gwe nafunye omwana omulenzi ng'awandiika ng'agamba I feel like I want to kill myself biki ng'awandiika bukiiti nga bwabutereka so nekigambibwa nti bamusanga in the morning nga yeehanginze ng'afudde kitalo nnyo nyini ddala omwana bwakusaba $2 million mulage obulungi obuli mu butabeera na $2 million at that age omuwe sente ezimusaanira omwana bwakula natuuka mu adolescent stage mubuuze oba ayinayo boyfriend oba ayinayo girlfriend muwe essuubi kubanga omwana ow'obulenzi bwanyigirizibwa just ne girlfriend okumugaana asobola okwetuga you know that is the time abaana baffe babeera ne pain ate bw'osanga omwana atalina bazadde bannanga aba agenda kubonaabona kuba batalina gwagenda kubuulirako ekirala some kids are not open to their parents but the relationship we create between the kids and the parents eyina engeri gyereetawo emirembe oba eddembe mu mutima gw'omwana the relationship we create between our kids and us eyina engeri gyereetawo eddembe mu mutima gw'omwana abaana b'ennaku zino bw'omunnyonnyola ategeera era bw'omugamba nti munayo manyi bubu yagala wifi naye siina ssente ajja ategeera nti mami talina ssente ekirala banaye tufukamire ku maviivi tusabire abaana tufukamire ku maviivi tusabire abaana kubanga ekisooka abaana balina amaaso amabya agabeetoolodde social media yajja opostinga omwana okuva ku mwaka gumu n'omukolera ne page
nakulanga ebibye bimwetolodde abantu abamutunulira obubi kati bw'obanga oli muzadde nga teweesobola oba oyolekedde obuzibu kubanga omwana agenda kwagala okwataininga social media high level ng'abantu bamulabira eri mubire ajja kwagala emmotoka banne ze balina tozisobola okitegeera kale to me I think the best thing to do no, there's no solution for a perfect kid but to pray as parents banayi tusabira abaana wati omunayo omwana mulezi bwe yagenze zezo zichitingu zeyale mbu zeyalese kweziri ku mutimbagano babloga bali muzigira muza uploading oba ni yazikubye ebifaananyi pose naku zino mbu kusomera abaana babakiriza n'amasimu bana ebyo ebintu by'amasimu ze ngamba byaliko myeri mu international school naye kati eno mu bannabwete mu mwana ogenda omuwa essimu baba bwe batuweereza message ku TikTok ne bagaa kigozi kutubidde tulero tunyumirwa program yo mu kifo ky'okusoma ate obulembe gutwasomerako gwali mulungi yadde tetwagutegeera naye guno omulembe abaana baffe gwe basomerako twesibe ebbiri tusabire nnyo abaana so zezo ze chits ze yaleka nga nyinyonyola nga agamba nti bannange I'm very stressed I feel like I want to die ate wowulira omwana nga atandise bebi I feel like I want to die omwana mutwaleko mukyaki bamusabire oba oli musiramu omwana mutwaleko anaabe kulugulya abantu abatatwagala bangi omwana omuntu ajja obusungu kugwe n'abussa ku mwana n'afiira ku mwana olaba naffe baatufiirako olw'abazadde baffe kati olw'abaana betuzadde you know so banange bwe bityo bwe bitambudde zezo kiti nga bw'oziraba erishama bwate bwe yagenze n'aleka bayizi banne nga bali mu kiyombobero ekisinga okubeera ebyannambwayo ne Bina Baby nabyo bikutta akati bannange bikutta akati nambwayo akombe kw'emirima n'agamba nti agenda kutwala ani Bina Baby mu kooti ku social media abantu bavuddeyo ababadde ku saidi ya nambwayo nga bwe bayomba bagamba nti bino ebintu by'abazadde bijjeemu simanyanga kino ensonga z'abazadde bannaye n'omuntu atazaala asobola okubeera omuzadde ate n'omuntu azazaala asobola okubeera asobola okuwa parental advice ku nsonga yonna ebeera eriwo so I don't think that should be a reason I don't think that should be a big issue lwaki omukazi mumucriticizing olw'obutazaala bannaye obutazaala musango kiyinza okubeera ng'obutazaala gwafuuka musango nga tetumanyi so munnange mbu Bina Baby yabadde atudde ku kakiiko akamu n'ayogera n'agamba nti omwana wa Nambwayo si wasuula bbeeyi kino kikambwe mbu omwana wa Nambwayo si wasuula bbeeyi nga bwatyo Bina Baby bw'ayogera era nga bwakakasanga agamba nti era bagenda ku DNA naye ate tetuwulirangako Suuna Bbeeyi ng'ayogera ekigambo ekifaanana bwe kityo kubanga byonna Suuna Bbeeyi byazze ng'avuma Nambwayo ekyo kyekyali soose ekyo kyekyali soose naye kati Bina Baby simanyi waje wajja buvumu munaye kujja kwogera bigambo binene ku social media naye anyway simanyi kati okwo ku social media tewali mukka nga tewali muliro watali muliro tewali mukka ku social media okwo abantu bo batwe bagamba naye kati Nambwayo awagamidde banaye ku bivume ebivumiddwa Nambwayo ekyo saawulirako Suuna Bbeeyi ng'akyogerako nti omwana siwe twawulidde Bina Baby yayogera nekirala Bina Baby ne Suuna bali baluganda kubagana amawulire ga munda nnyo amawulire ga munda nnyo Bina Baby aba yagajjeewa amawulire gano anange social media okaba boseka gana amawulire Bina Baby ge yaleese mawulire ga munda okufa obufi ate nze mu bigambo byonna bye mpulidde Suuna Bbeeyi avuma akayiringu nga bw'akayita mukazi wattu nga bw'amuyise byonna byamuyisizaamu simuwuliranko ng'agambye nti omwana si wuwe oba mwinako muwe mwakibuulira mu ntageege so kati simanyi Bina Baby wa waasinziira kubeera nga kkaatiriza ensonga eno baalibeera nga Bina Baby ne Nambwayo balina olutalo olw'omunda lwe tutannaba kutegeera omanyi abantu b'omu mawulire eyo babeera n'entalo eddogo liri mu mawulire
okwebbaka abasajja eddogo obutakkaanya okwekonjera nze njagala kubeera waggulu nze njagala boss andabe nga nze ndi eno mwekolerera kati simanyi nnambwayo ono ne Bina Baby buzibu ki obubaliko simanyi Bina Baby enkolagana ki gy'alina ne Suuna Beeni okutuuka okumanya amawulire ag'omunda simanyi banaye kambabulye temufuma Bina Baby. Bina Baby eyavaayo najja neyeweera story ye ku Bukedde ensi yonna eraba nzijukira story eyo oba eyo program baali bagiyita biki oba Fifi ye yali nawo n'ayogera n'agamba bannange noonyeza omwana mbuzi si musango omuntu okuba nti talina mwana just omusango guli gumu muntu kwogera kalebule gw'atalinaako omutwe n'amagulu okitegeera naye ng'ate Bina Baby yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti era proof agiina buli kimu akiina banaye katulinde tulabe omusango guno wajje gunaggwera naye maama nambwayo ng'obonyeebonye banaye abantu nga bakuvumya ab'enjawulo nambwayo ndooza nambwayo olituuka ku kasozi ogenda ojja tonyabira nambwayo oliyimirira eri kukalira n'okola pyo kuba nalabe ne banneiba mbu ku kyalo gye mwagula ettaka nabo baavuddeyo bawa obujulizi nendaba ab'amawulire nendaba abawa rediyo kwegamba nambwayo tokyalinawo siza tugambe nti ensi yonna ekuwala na mukwano ndalabye osabira wa brother on ekyo tasaa kitakinga care of tasaa kikolako ensi ekwesonyiwa abantu bakuveeko anyway okusinziira ku bigambo Suuna Beeni bye yayogera mu lumbe lwa nnyina yalaga obulumi n'alaga amaziga g'omukabizza nambwayo nalabye waliwo omuntu eyampeereza message n'agamba yemwe mwakola interview ku nambwayo mumuleetedde ebizibu biki banaye twali tulina okucreatinga public awareness ku nsonga ya nambwayo omukazi bwafiira mu nnyumba buyombo yali wa lubuto oba kati akyalulina simanyi ndudde okumulaba nambwayo naye abawala abo abatonotono bwe bato tebatera kugeza mbuto naye nga banaye nambwayo ng'obonyeebonye olw'ettaka kankusabire kubanga eddogo terikolerawo omusajja ojja kumulaashi maafiya ojja mulaashi maafiya kubanga munaye yagambye n'agamba nti ssente ze zimuluma yabeeranga mu mpewo n'akuba ebinyanyanya n'atabula ekyuma omukono ne gumuluma ate mbuno ojja nobba ettaka mbuno oli yetuggako n'agutuuma amannya gwe nno maama w'omwana we munnange gwe maama w'omwana we naye lwakuba abasajja bano bwe babeera batuvuma beerabira ensonga eyo kituli bamaama b'abaana baabwe omusajja nga wamunyiziza ebyo tabijjukira so olutalo olwabaddewo wakati wa nambwayo ne Bina Baby bwe lutyo bwe lwatambudde ate nga lukyagendera ddala maaso tulize baloya bannambwayo bafulumye ekiwandiiko ekibaluwa kibakuntumye bakimeko omukyala Bina Baby. Bina Baby yavaayo n'abeewera story era n'abagamba nti omwana amubuze si emmwe mwabimubuuza yennyini eyabyeyogerera kati bannange temugafuula nnyo mawulire omukazi temumuvuma ndolabire ddala omuntu nga talina kabina n'otandika okumuvuma nti talina kabina aba already akimanyi so nsuubira nti Bina Baby bino tebikyamulya mukyala mukulu akuze ategeera mu myaka lwakuba nti tetumanyi oba bye yayogedde kalebule oba bituufu era DNA baba bagikolerawa abasajja munaye basusse omuzo gw'okukwata abaana ne babatwala ku DNA nga temumanyi era abakyala abeegabangula kano kalowoozo kino mukitunulemu mukitegeere abasajja tebakyabagamba nti no mutuwa abaana agenda bugezi amudwalire obusimanya nga tokola DNA nga mama omwana taliiwo kasita owo omusawo ssente abasawo enjala ebaluma kasita omufunya bwoti ekikonde nkukakasa DNA agenda kugikola era omusajja ategeere waagwa kati mu bigambo bya Suuna Beeni mpozi nga nze saawulira bulungi siwulirangamu kigambo kyonna nga Suuna Beeni agamba nti abaana bannambwayo sibabe oba olyawo ate ekirala era omusajja asobola ekyo okukyogeza obusungu olw'ebyo by'abeera ayitamu n'agamba oba olyawo abaana balabika nasibabe asobola okukyogeza obusungu naye katulinde tulabe olutalo luno gye lunaggwera naye nga olutalo nambwayo lumuyisizza bubi nnyo mukazi wattu lumuyisizza bubi ze bannaye nze
maama wange teyanjigiriza nnyo kugumiikiriza ndowooza kyova ndowooza teyanjigiriza kugumiikiriza bannaffe tebatuyigiriza kugumiikiriza waliwo ebintu ebimu nze byempulira nga biba bimmenya omutima banaye obulamu butono tugenda kufa obulamu bumpi jjajja Ichuli yafa nga twamulabye eggulo n'atulekawo paka kati twamwerabira babloga batijjanga ne zi birthday tugeze ku birthday ya jjajja Ichuli naye jjajja Ichuli tumujjukire ne mukola bu meeting ne muleeta obutebetebe kati mwamwerabira temukyamunyega nako yadde n'akamu zijukirayo ka meeting ke batuyitamu kaali eyo olungujja mujje twogere ku jjajja Ichuli mujje twogere ku kati content wa jjajja Ichuli yaggwako tebakyamwogerako era tebakyamujjukira bannaye nsaba mukitegeere nti tugenda kufa ffenna ensi etwerabire ensi tetwemazaamu bannange ensi tetwemazaamu abasajja bakyawa naye abasajja tebakyawa forever abasajja tebakyawa like complete mbu bakukyayire ddala abasajja ogwo omutima tebagulina era tunaba tuli awo nga Suna Ben n'ennambwayo basisinkanye nga boogedde nga batudde ku mmeeza bannaye kwolwa ebigambo biritukalira ku matama biritukalira ku matama naye nga bambi kitalo nnyo ekya maama wa Suna Ben ensi yonna yanyoleddwa nange nanyoleddwa era byannumye bannaye kyabadde mu gundi mulumbe ekyo tuli kyogerako ngenda kusomerayo n'amawulire g'omwami Nsereko yensereko oba yensereko eyajja okwesimbawo nga muganda w'omugenzi Seggirinya ebyafaayo by'omwami ono bigambibwa nti omwami ono yali driver wa Seggirinya era ng'avuga ambulance ya Seggirinya naye bwe baali bamaze enkolagana ng'erudde from friendship to brotherhood era omwami ono kyava yeyita muganda wa Seggirinya bamumma kadi ya Nuupu n'akomawo nga independent era eggulo yasasamaza abantu b'ekawempaawo wonna kulira nti olunaku olwaleero ali mu Kaleerwe abantu b'omu Kaleerwe mulindirire asaba kalulu naye kati kyebuuza waliwo ebitambulambo waliwo abantu by'omwami ono alemezeemu kubanga comedy asusse nga bw'omulaba okuwirubaalo bwe yazze mu nominations z'abagenda okwesimbawo bwatyo bwe yazze kubanga honorable Mulambo okugira ku wirubaalo honestly bwe yabeera katemba mukko simanyi omwami ono oba yasoma ku kyenkana ki oba yatuuka ku level ki oba ekifo kyagenda okwesimbako akimanyi obuvunaanyizibwa obukiriko kubanga okwesimbawo it is not just getting rice oba n'ofuna engoye enkadde n'otandika okugabira abantu b'okukyalo it takes a lot of brains naye nga ebyabaddewo ejjo ku Nalukola nabyo mwabirabye olunaku olwaleero tubadde awo ng'oluguudo luno olwawano kwa Kamweso okwambuka wali ku luguudo olukugusa ekawempe ku 5 nga lwonna lusibiddwa lwakubanga nti Honorable Farida abadde agenda duyitako wa NRM eyeesimbyewo ku Kawempe South omukyalo ye yeesibye ekitambaala omukyalo yalayika alinamu ku ssente kubanga banaye okusiba oluguudo olulamba ngu Honorable ayitewo si kyangu naye kale katulaba akalulu kano gye kanaggweera twalaba luli eri ababaka bangi by the way ababaka bangi ababaka bangi ngenda kusembyayo n'amawulire amalala ge mbadde nerabidde okubawa this is a community story omukyala n'omwami babadde bafumbo nga bali babiri naye bwe omukyala yalivanga mu awaka n'agenda mu ssabo okwegadanga n'omukongozi so omwami aludde ebbanga ng'abafolowinga akabanga paka we yabakwatidde mu kikola mu ssabo era yeyo ye story nga bw'ogiraba
kakuterewo ka video ako kekenenye bulungi banaye abakyalo obwezi buyitiridde naye abami bawakamu ekyekinge wabaawo bye mubeera mutakyakola yadde nga abasajja bagamba wa omukazi ne w'omuwaki omukazi takkuta abasajja abamu mumanyi nti okugula emmere awaka okulekawo upkeep ng'olobeera musajja munange sibi ebyo byokka tubeera twetaaga ne tayimu omusajja naawe n'ogenda n'ova mu byokwefaako mulowooza abakazi fefe kafe tulina okwefaako mbuno tubeere ne ka westi mbeera ntya ne ka westi nga gwolina ebbuta eddene really daddy tugende fena mu jimu nesibe gata naye wesibe gata twewake oluto lukendeere oba si kyo munywe ku majaani ga nakyo tihabu gabayambeko naddala okubasalako olubuto obeere nga weemala kinyuma nnyo ne bwobeera nga wenna oli munene naye ng'olubuto tolina it is very amazing abasajja mulina ekimu kye mutamanyi bwemulowooza nti okwefaako kwaffe ffekka muleetedde abakyala bangi okuluzinga confidence okweyerusa olw'okuba mukwana wano nawali bambi bazali tubasaba namwe mwefeeko nga bufinaffe bwe tubeefiirako omukyala n'afiira mu saaluuni neepepeta enjala ate nammwe abakyala walaba omusajja teyeefaako mufeeko bali abasajja balinganga babbebi you know emboozi y'omukyala yeeyo omukyala ng'agenda nga yeebaka na mukongozi nga babakwatira mu ssabu bannange nno biswaza ddala nina omulala gwe nawulira bamukwata n'owa boda naye ddali bw'olaba ng'omukyala asusse nga tokyabitegeera bwezuule you people should learn how to talk mwogere omusajja kera kubakyo mugambe nti you know what daddy sex life yange ennaku zino si nnungi akugamba ate kikimukwana mpulira sibitegeera oba famire oba nkozeseko ku ddagala lya gundi you know bintu byakwogera yogera make your partner your friend so that temuswala ekirala obwenzi buno obulaba bubi wamala okulyako ebbali toyagala kuddayo waka it doesn't only happen to men even to us naddala ffe hey after eating something outside you don't want to come back home to daddy so abaami muyiga okwogerako ne bakyala bammwe your sex life is very important mu maka sex bwaggwaawo waliwo yakomenti zawona ate mugenda bbawo omusomo gwa sex bwe mugenda nakufa waliwo yakomenti ze nagala naye andija naye kayagala nnyo sompino nedda si bwe kiri naye just nti nze mpeereza bantu nina okubagulira ebyo ebituufu so daddy mbadde ekugamba bw'olaba sompino takyali mukuumuufu kubanga ffe abakyala tulina we tutuuka sex life yaffe nebeera dormant kolayo ebintu ebisanyusa abakyala nammwe mwenoonye youtube yajja kubasomesa try to make some research muteekeeko ku meditation music nice music in your bedrooms muteekeeyoko ku candlelights you know omuntu alabe ku bintu ebyenjawulo eby'omu firimu naye gwe munno n'abeera ku kintu kyekimu everyday ahiye sompino yomu wawo webake baleeba kiba tekiggwa kivula bakyabakwatira nnyo mu masabo bagenda bakwata n'ababooda bagenda bakwata n'abantu nga bambi tosobola mugeraageranya kitiibwa nabbaawo ekirala abasajja obwo obukoowu bwe mugenda ne mukola n'okumawo wakanga okooyi bw'olaba ng'oyiseeko ko ku myaka waliyoko bino kambi bagambe kuba nze ndi musomesa by the way ate nze eno field nze ndisinga ndisomesa naye bikola I'm still talking to you w'olabanga oyiseemu ku myaka like 35 tandika nnyo okukozesa supplements tandika okukozesa ku supplements bw'olabanga ebintu tebikyatambula bulungi it is okay tezigenda kwonoona nti lw'otazikozesezzaako mbusima yange ogenda kubeera otya ofune ku vitamins ezimala mu mubiri ofune ku maanyi agamala mu mubiri because the more we grow ebintu bikyuka the more we grow buli kimu kikyuka energy ekendeera sometimes you don't want to go to the gym some people gym is not your thing by the way gym is not about cutting weight it's about being fit
nakino kanchiddemu. Gym is not about cutting weight, it is about being fit. So buli wonaabeera nga toli fit, oli unhealthy, osanga ekidomola, ebintu bijja kubeera tebitambula. Mwewundira abaagalwa bammwe n'eddiini ekikkiriza. Naye bino mwabirekera ffe abakazi yeffe twewunda ne weetetenkanya n'okola oti kyokka omusajja era n'anoonya sompino awalala. Kwegamba nekyayagala nekikubula. But you people don't lose hope. Don't stop making research about sex. Your sex life is very important. I repeat, don't stop making research for sex, because your sex life is very important. Kino kigenda kuyamba okubeezaawo obufumbo. Abaana ojja balabirira, bikyojja bikola, then ekyokulala, looking sexy. Yes, it is very, very important for a woman to look sexy. Don't let yourself go off track. Tokkiriza kuva ku track. Don't say ntya. Nembalambera senga wamwe mweze wiza kungako. Naye nga natera okufundikira bambi kambagambe y'obugambo buno, I think bujja bayamba. Bujja bayamba because sitera nnyo kwogera ku bintu bifaanana bwe biti. I'm still telling you, kola research ku sex life yo. Olaba nga ebintu bisse, make a lot of research. Batange simanyi butya bwentuse yeno naye mbadde ekyali ku story y'omukyala. Omukyala gwe bakwatidde emisabo n'obukongozi. Story nagireeta last time. Nemulowooza nti bya bulimba banaye bya ddala. So next time bwe naaba wamu ku musomo gwa sompino. Ate mulekerawo okugamba nti you're not married. How do you start advising a married woman? Biki omanyi kyoba naliyokko nga nnaku experience. Nekyokulala coach abeera coach, tebambuuza ebibuzo bingi. But anyway, bwetyo bwe byatambudde era nze babuulira ebigambo bino. Bwolaba munno nga sex life ye egize esse wansi, find a solution. Find a solution for it. Kubanga amazima matuufu gali nti awo essanyu we bitandikira. Marriage starts getting boring nga mutandise okwetunuuliranga ba brothers and sisters. Daddy akomyewo saawa meka, ayingiddewo saawa meka, awo obufumbo bwe butandikira okutama. Lwaki ba second wives bano eno batekize over? Bategeera weaknesses zammwe, ba first women, ye naakola ekiri better okulaba nti abeera n'omusajja. Kati gwe bambi engeri gy'oba wasookayo oba wabikoowa dda. Manyi nti bikooya, but don't give up. Yes, you don't have to give up. Ekyokulala, being sexy is very important. Being sexy. Ebyo ebintu by'okuwulira nti I'm now a mom, I'm a mom. Ate abaana banandaba bati I'm a mom. Teach your kids how to love. Ajja kubalaba nti daddy yayagala mami bw'akoma wamuwa peeke, ajja kula nga alina laavu. Naye kati banaye ennaku zino omulenzi akula teyalabako ku maama we nga bamwagala, yenna n'abeera n'obusungu bwe bubolaba ku social media nga bavuma abaagala, ndaaba batadde mu green screen babasesebula. So I think tusobola okubaako ne kye tukyusa. Tusobola okubaako ne kye tukyusa. Banaye coach tebamubuuza bintu bye yabiyigira. Don't say smile, you're not married. You're giving us marriage advisors. You might find abantu abatali married balina more experience than the married people. Kubanga ekisooka abamu marriage mwajingira muli bato. Abalala temwafuna kubuulirirwa. This is the research I'm talking about. Make research. People make research and get knowledge about marriage. Me, I emphasize about sex life in marriage. Inti sex life nadali yafa abawala abakyala enengeri gyekendeera owulira tokyabyagala, family planning yakuyisa bubi. It is very common to every woman. Naye there's a solution for that. Try to gym, try to eat healthy, get enough sleep,
give yourself a peace of mind. Look sexy. Buli wobeera ng'olina omubiri omulungi oba weeyagala nnyo oba owulira nga oli eri ku mwezi abatasobola kukola gym abakyala, don't give up on Majani. I'm telling you. Don't give up on Majani. Don't be so comfortable in that marriage otuuke n'okugejja buli kanaku olya essowaani namba ey'omuceere oba entuuseewuze naye lumu ngenda bbawamu musomo gwa sompino mujja kakasa. Andaba, I'm trying to tell you these words. Improve your sex life, more marriage yo, more relationship yo. It is very important. Yeah. Mugende ko out. You people have been married for years. They not just ne live band. Omukazi wamutekawo wakamba omukazi wange ow'ekitiibwa mukuuma kitiibwa mukuuma ki? You know, omuwala wanalaba gaayo eyo mugimu amukola ebintu byayagala, she will not come back home. Ataleka abaana abato. You know, onaasobola obbakuza gwe Yusuf, onaasobola gwe John, onaasobola gwe Hannington, simanyawo ani, onaasobola Hasani, onaasobola okubeera n'abaana abo. Ojja batwala ewa mujjawo oyo omukazi asooka abakyunyi. So Bambi, improve your sex life by being sexy. Look sexy all the time. Don't give up on yourself. Yeah, don't giving up on yourself. Working hard, making your minds busy. Naye omukyala n'osiba waka kyolowoozaako kimu kugenda mu basawo. Kugenda mu basawo eno here and there. No, ogwo omulembe gwayita. Right now, abasajja babakulisa ndabika. Yeah. Brains, kugendako endabika, kugendako hard working. It's a full package, I mean. Package number. Tobeerako na kimu. Try harder. Olabe nti ofunako nga bitano. You know? Yep. Ye solution yokka ndowooza, I think. Abantu mugenda kugamba. Musajja ne wamukola bishi. N'owanika amagulu mu bbanga. Bw'aba ayagala kwenda ajja kwenda. Ebyo mubiveeko. Biveeko. Oba yenda n'ayenda. For you, you look good. Hey, you look good. Ogenda okebere mu simu y'ogambe kalera boono. Nateekako kano kapincuti. Nzenzenna. You know? Yeah, don't give up on being sexy, guys. It is very attractive. Kyenyinza okubagamba. Nga tonnafiira ku ssimu ya musajja kwebuuza bibuuzo bingi. Ate tonnafiira ku ssimu ya mukazi kwebuuza ebibuuzo bingi. Hit the gym. Twice a week. You know? Be healthy. Kola research. Ku supplements ez'abasajja ezibakuuma nga bato. Olina olususu olulungi. Go to the spa. Mugende mu sawuna. Nze byonna ngenda kubibagamba jja. Ngenda bakolerayo segments in a week. Wait. Mugenda kutya mwezi mbabuulira. Kale, wozikiriza basimu olunakola leero. Webale kunaamu, webale kusubscribinga. Eze Hadija Kiguzi. Assalamu alaikum. Bale mbagaliza ekisiibo ekirungi. Mbagaliza Ramadani ennungi. Abasiraamu tusiibe. Bw'oba ofunye chance Allah n'akusaasira Ramadani n'ekusangawo. Toli mulwadde. Toli ku ddagala lya siriimu. Tolina ulcers, tolina wakuluma. Ate nga ne bw'oba oliriko Allah ng'akusobosezza ne buzima nnaku bbiri bwe ziti wallahi zisiibe. Osabe Allah ky'oyagala. Wano Katonda watwanukulira ffenna abasinga obungi. Katonda wano watwanukulira watusonyiira. You know? So Bambi, guys, mbagaliza ekisiibo ekirungi. Nsaba Allah atusobozesa okusiiba. Atumazeeko omwezi gwa Ramadhani nga tuli balamu ate atusinkanye n'omulala. Thank you. Kasim, bino byokola ojja muno kola mirimu bino byokola Maureen ng'oli walayisi mukyala ng'oli walayisi ojja musabo mwebakiragana muno musabo ne weebaka ne bakwebasa musabo omukazi gwenna wasa
wandibadde mwako obuntu at least n'osigala ng'okuuma omwana. Maureen, gira omutwe, kola omutwe nkulabe bulungi. Kitegedde ono ye maama w'omwana yamulese mu nnyumba sawa meka, wamulese mu nnyumba sawa emu, okay? Nojja mukole bye mwagala, alright? Okay? This is the evidence for the one who is the Maureen and between the Maureen and the Kasim. Okay? Imbakute lubona. Ebanga lyonna mbalinnya Amanda Kasim n'oleka mukazi wo mu nnyumba. Nojja wano mwebakaganeko Maureen n'oleka omwana. You left the child alone by the house. Alone. Think about it. Koli wala isi nnyo mama w'abaana tewandibadde bw'otyo Kasim. Gwe gwe nnyamba. Ne